nyaba batuuliriza mu kulikeeyo emuva okutuusaako engalo abalina obukosefu abafunye essanyu ery'enjawulo n'abalina bye batuuseeko mu ngeri zonna. Mukama Katonda yeebale oba mmwe. Ekimu nti emisango gye baamuvunaana miskini temwali muggumba. Mu luzungu bakiyita holding charges. Jako kunywerezaawo katugira tumunywerezaawo. Ekyokubiri twatudde ku mmeeza nga bino byali bya bufuzi ne tutwesa tugaa nti Sseruganda kati gw'ogamba otya n'akuuta ekirevu ku ttaka ffe waffe mu kereziya tukuba ne mu kifuba ne tugaa nti gunsingidde ddala oli bw'amatira n'agaa nti weewaawo oba n'ogenda mu penetensiya mu kasenge wekka ne biggwa. Ekyo kimu ekirala. Ekyokusatu kiri very interesting naye abantu bayinza okimiisinga. General Muhoozi bwe yagenda okukyalira Kayihura n'amusitula n'omuwerekerako ku booda ya Rwanda yamusuubiza nti era mu mbeera y'ewaffe y'ekereziya egaa nti teri yatuuka eri kitange nga tayise mu mwana. Nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Agaa nti buli kati noono n'amugaa ssebo bw'olaba nze biba biwedde n'asuubiza. Ekyo nakyo ne kituukirira. Edward Kayihura okwawukana ne David Tinyefunza oba Sejjusa ye bwe yasabye ebyokuwummula amagye baagaye weewaawo. David yagenda ne mu kkooti omulundi ogwasooka okulekulira gw'olina okuba wali muto wali bino tonnajja Kampala. Omulundi ogwasooka yalayira n'agenda n'ayambala n'ekkanzu ne tukuba embuutu Kampala n'agenda mpaka mu court, mu Constitutional Court. Constitutional Court neerulinga nti okukaka David okusigala mu magye, David Sejjusa oba General David Tinyefunza okusigala mu magye kwali kumuggyako ddembe lye lya bwebange. Bwe ng'omuntu olina right to withhold your labor oba okukola ekirala. Mbutu neevuga nga Constitutional Court esazeewo. Bwe mala okusalawo amagye ne gajulira, Attorney General n'ajulira mu Supreme Court. Ensala ya Supreme Court negaa nti gano magye, mu magye basobola okukaka okusaavinga era ne bamukaka asaavinge. Ekyo ne kigenda naye Edward Kaleekeze bibyo bikyusemu. Very briefly nze njagala ndabayo. Mukwano gwange Makolo Kavuma, lindako mala okugamba Makolo Kavuma n'abalala abakubi b'amasimu mu program nakulabye okaya na Makolo weereza WhatsApp 0702600999 6000999 message tujja zisoma. Omanyi wano tu practicinga etteeka abazungu lye bayita common law. Siri munnamateeka kiri awo. Adde manyi muganda wange munnamateeka namusangawo. Ajja kyasaala. Mu common law bagamba you are proven guilty. You are innocent until proven guilty. Yabadde ogamba prerogative. Prerogative of mercy. President abeera nayo ng'omusango gumaze okukusinga ne bakusalira. Nga omugenzi Teddy says Cheye. Teddy says, and Teddy had served the larger part of his sentence. Bwe gumala okukusinga, then president asobola okukozesa prerogative of mercy. Agikozesa eri abo omusango bwe gusinze. Prerogative mu yokubiri eri yo eyaweebwa gy'osobola okunegotiatinga. Osobola okukola plea bargain. Noga ndi bannange nti nagukola gunsinze naye tunegotiatinga ekibonerezo. Eyo osobola kuyita mu kkooti. Ey'okusatu osobola okuyita mu Human Rights Commission. Noga nti bannange nti gwansinga nti mbadde kino ne kino ne kino ebirala ndoza Abdallah ajja binnyonnyola. Kati gy'obadde ogamba president y'alina kwezesa. Waliwo amateeka amawandiike n'agatali mawandiike. Interests z'eggwanga lino lyonna n'amateeka ziri vested mu bintu bibiri. Constitution
ne implement our constitution. Waliwo ebintu constitutionally ebiri right. Mpuliriza bulungi. Nga biri constitutionally right naye nga ate biri politically incorrect. There is being right and being correct. Bintu bibiri. Kakati olaba okusonyiyibwa okwo waliwo n'okwamu mbere. DPP ya droppinga charges. Tetuyinaamu nnyo interest. But in actual sense bw'oba otunula gwali tolaba nga temuli mubulwamu interest. People negotiate and get out of issues. Now, cases za DPP eziri criminal determining nature yazo eyinza okuba eri political ate eyinza okuba eri criminal ngeri hidden emu yekwese mu ginne waayo. Ensonga za kooti y'amagye nazo zeekuusa kubanga emisango gy'amagye ogikosa ekirungi kati nina munnamateeka zeekuusa kwani ani ayinamu interest bolola kibazo magye gennyini komanda byo bwe tusettlinga what happens. Kakati ekyo kiringa kyekimu okwata ebintu ebyo n'obisuperipose nga biyinza okufaanagana. Waliwo nekye bayita amnesty. Sinaba kusoma bulungi etteeka lya amnesty under which era ddirwe bagikuwa nayinza okwekanga nga ne order ebeerawo upon agreement. Oli yazza emisango aliko emisango bakatorasolas bassa abantu babbye ente naye n'ogamba tutaddewo amnesty lyabbanga bwe riti mukomyewo emmundu mukomyewo kino tugenda bbawa kino tetugenda kubakyajinga. Kisoboka okuba nga omusango gwe tubadde tukuvunaana miskini gwali teguliiwo naye nga gwakukwata bas holding charges. Thank you lekeraawo. Abdallah Kiwanuka guza naye Abdallah muganange tubeera wano ffenna nze nalinze ennaku za Idi 1 2 3 nezimala kuggwako nenga nti Abdallah nali mmanyi tuli ba Luganda naye basawo ne banyabo batuwuliriza abalungi naye yasigala nga muganange Imam Kasozi yekka yajjukira naga nti saasira nnyo mwenna abafunye ebizibu mu wiki eno ate nammwe abafunye ebirungi tubayozaayo n'abasadde Idi bayozeeyoze. abasiramu mwenna mbakulisaayo mu kusaala Idi abasobodde okusala ebisolo ate nammwe tubeebaza n'okusingira ddala nga mugezaako obutagibuusiza ddala neighbor kubanga ennyama eyo bangi abatagimanyi nti tokkirizibwa kugibuusa mu muntu yenna ne bw'aba nga si musiraamu alina okufuna ku nyama. Mwenna tubeebaza abassebo ne bannyabo nsaasira nnyo mwenna abatuuze bange ekasaayi awo okufiirwa hajamisi gwe twaziisa olunaku lw'eggulo kitalo nnyo kitalo ddala na mwenna abalina abantu baffe abalwadde abali obubi malwaliro mwenna mbasaasideko nnyo. Eriyo omukwano gwange eyalina gwe yaweereza message yabaddeyo omukulu e Kampala eyabadde agaba embuzi zikimeeme n'aweereza kati ono munywanyi wange gwe baweereza n'agamba ye ate nga siri musa liina kufuna mbuzi ye ali museriina okugaba ate naye babadde bamuwadde naye muvubuka wa mputuputtu n'agamba nti nze essa ly'endimu lyakugaba si lyakufuna. Amazima nti ate bwe bakuwa tokkirizibwa kugaana naye ate osobola okwongerayo naye nga muganda wange ekibazo sigamba nti namwenna naye bro yazze gisalira mu constituency yange era sebo ab'Ennamulugwawo ab'Ebulika wonna sebo ono yakiikirira ewaffe ab'Ewakiso Kasenge mwenna basebo ne banyabo mbatukunywera mwenna mbakulisaayo mu Idi nange temunyiiga akanyama tekasobola kubuna buli omu Museveni ayina faamu ne faamu twavuddeyo asiraje Lwamayaga asala nkadde. Edward Kaleekezi Kayihura we twogerera kyenkana musajja alya butaala gwe nga munnamateeka manyi
ndoza chemba zammwe zibadde nnyo mu court martial ngubu wali okyali eri wa Lukwago ne wano wooli era muganda nge Lukwago ndoza y'omu ne Alakabe basooka okusibirayo Geno tumwine yagandi mmwe mbasalidde mbagirawo ne yogat ku court martial n'enkozesa oba enkozesebwa gyekozesebwa Bulora bw'abadde amaliriza gandi eyinza okubeera holding charge tukuumira kaawo jeke Bulora amanyi kye bayita holding charge basaba ne bannyabo kyannaku naye buli we tubeera mu bifo byonna bye tubeera mutukkirize nti ekiseera kigenda kutuuka nga tetubiriimu. Ojjukira muganda wange ebizibu bya Kayihura byatandika bitya wali nga twakava mu kalulu ka 2016 na bakwata Besigye ne bamutwala e Luzira Besigye abeera avaayo ne bakuba abantu wali Kaleerwe abasirikale era Sage yemu ku yatuviirako kutwala General Kayihura oyo mu kooti. Baganda bange aba 2010 ne bajja ne batulumba ku kooti ne batukuba tajja kujja gye byasembere byaddirira awo Kayihura kukwata kitatta kumuteeka munda ne Kayihura n'agoberera yamalayo nebbanga. By the way yali yakamala n'okuva mu parliament ng'amaze oginnyonnyola nti bassebo ne bannyabo etteeka lye tulina okukyusa lyetteeka erikwatagana mu kuta omuntu mu ssaawa 48 babeera baakamala okumuteekayo nalaajana bassebo ne bannyabo banzigalidde essaawa ezisukka 48 okakkana ne bamutwala mu kkooti naye ng'amazeeyo nozali amaze mu safe house awo ku military barracks omanyi onzijukiza myezi ng'ebiri. Abasoma ebyafaayo bya kuno tebayinza kwerabira mukulu Grace Ibingira detention without trial era ne tumujjukiza bwe yamala ogiyisa papa ne yasookera ku ye muluma. So bassebo ne bannyabo buli wobeera mu kifo ky'obuvunaanyizibwa olina okumanya nti essaawa yonna bugenda kukeera ku makya nga tokiriimu kubanga kuva 2016 ebintu byadduka misinde ne byefuukira kale Kayihura namuteekako okubanga yagaba emmundu eya gold n'agigabira kitatta mujjukira emisango egimu egyasinga kitatta baguyita ku amestos ogwo gwannemye okwogera. So at the end of the day ya abusing amestos batandika okujjamu emmundu nga baali baagala nga bazigabira abantu. At the end of the day ne kitatta yavaayo era mu mbeera oyinza okugamba ey'okumusonyiwa kubanga emisango gyo gyamukka muvi ne bwe twagenda ku apiiru okukkakkana nga ebbanga lyetukusibyeko ne bakendeeza ekibonerezo ekibonerezo ne kikendeera lyomazeeyo libadde limala n'avaayo. Oyo muganda wange nno simwogerako ate nze nali looya we mu kooti mu kujulira so kati byenjogerako mbimanyi. So ekyewuunyisa mu byonna era sewo kibazo tusiba tubyogerako wano mu byonna mwami Museveni byasakusiidinzeemu ayinza okuba sakusiidinze okutufuga ebbanga eddene naye bassebo ne banywa mwami Museveni asakusiidinze mu kutyoboola institutions ez'enjawulo. Ekyo kiraba ng'ekyokuzannya nti mwami Museveni bukeera ku makya n'agamba nti court martial kooti zonna gye zireetebwa ssemateeka era ssemateeka wajja kubeerawo magistrates court wajja kubeerawo high court wajja kubeerawo court of appeal wajja kubeerawo supreme court wajja kubeerawo ne court martial then amateeka agazifuga gajja kujja kati magistrates court wejjira ne judicature act nejja ne UPDF act nayo nejja netandika okuteekawo court martial. Tewaliwo wekiri nti ssebo mwami Museveni okuwoza wekubanga kunaagenda mu maaso nga interjectinga nga asonyiwa. Obujulizi bulina kubeera nga bulibuze omusango ne bagamba guno withdrawinze nti obujulizi bwe tulina bassebo ne bannyabo tebumala withdrawinze. Oyo DPP kati eri mu court martial bayina be bayita judge advocate yabafuga emisango egyo mu kugiroopa but judge advocate and what have you abali eyo bagamba mbutuufu obujulizi tebuliiwo emisango gino tekyasobola kugenda nagyo mu maaso abajulizi batubuze oba obujulizi bwe baleese tebumala
emisango ne bagigoba mu mbeera eya Mwami Museveni engeri gyakolamu ebintu bitandika nno era byatandikamu mpola naye buli institution egenda ng'ekisafaringa wamulaba engeri gye yali ayogeramu ne Aigigi naye nga nze naawe noono muganda wange tukimanyi bulungi nti Aigigi mu kukola emirimu gye ayina kukola emirimu nga yeetengeredde naye Mwami Museveni n'akeera ku makya n'agamba awo toyigendawo ebyo obikola yali asala layini osaze layini toyina kugendawo ng'asaba babulora nabo badeclaringe nga bagamba bano nti nabo badeclaring mpozi nawe oli mujasi oyambala bwambazi by'abajasi onayambala bwambazi by'abajasi basebo ne banyabo nze mbadde mmanyi naye yafuna ennamba mulaba nnyo mu by'abajasi n'ekigundi by the way basebo ne banyabo n'okwambala uniform y'amagye oyina okuba nga oli sanctioned okujambala obanga oli mujazi kati ndowooza balola bamusanctioninga zo azambale n'engatto z'amagye mu mbeera naye basebo ne kyembadde ntuukako ebibeera by'amagye yange eri mu National Intelligence Act, National Security Something Act. I've forgotten the right title. So my position gives me the privilege. Okwambala engoye z'amagye. Ebyo nja bigendako olulala. Omanyi ebimu ku bibadde abused. Abantu bangi bwe balabidde ku Mwami Museveni nga alinnyirira amateeka. Kati ne bano ne batandika okugamba nti babirinnyirire. Otherwise awo tujja kugendawo ku lunaku olulala. Naye basebo ne kye baddengezaako okubagamba mbadde mbatandikidde wali ku Aigigi. Omwamulabye n'agamba Aigigi kino tojja kikola. Ate nekyakikoze emirundi mingi n'ateekawo obutongole butandika okunoonyereza bukola emirimu gya Aigigi and what have you. Yet mu mateeka ne mu ssemateeka bimanyiddwa. Lumu ndowooza emyaka giyiseewo nga 3 twali tukuza olunaku lwa Ben Kiwanuka. Era nga ekyo njagala kisimbuliza mu nnyingo ereeta ne kkooti zino eza bulijjo. Ne kkooti eza bulijjo bwe ziba nga zisala emisango gyazo zirina okuba nga zeetengeredde era teri n'omu ayina kuziwa biragiro mu kukola mirimu egyo nti olwaleero nfunye ekiragiro bweti gusale bwoti wadde mu mbeera eya bulijjo tukimanyi. Era babbolola bano bagenda ne banyigiriza abalamuzi ne babeesigamako oyo tomuwa beyiro mwamuwulira Mwami Museveni mu nsonga za beyiro yavaayo nnyo emisango bwegiti girabika tegirina kubeera beyiro era amangu ddala Chief Justice n'avaayo n'awa bi guideline ebiri bitukyachallenginga essaawa eno nti omusango bwe gutyo olina kubeera gutyo. Chief Justice ogichallenginga mbadde nga olina genda wuwe constitutionality because wadde yabeera azigabye directives ezo era mugenda mu constitutional court nti directives zino zaawa as far as the giving the guideline ziri mu ssemateeka mu kkooti ezeetengeredde okugeza ng'ez'e Kenya era bamala ne babisazaamu. Bulola abadde alina comment gyakuwa semberera omusindaalo oli mu kwetooloola ansa nayo sinaba kukitegeera point yo gyo driving at gye mbadde driving eri nti Mwami Museveni abadde kafulu mu kuyingirira obwetengerevu bw'ebitongole ebyenjawulo n'enkola y'amateeka. Mbadde nkugamba nti Chief Justice lumu ku mukolo gwa Ben Kiwanuka yakyogera n'agamba naddala twali tugenda mu musango gwa Kyagulanyi kubanga twali tugenda mu musango gwa Kyagulanyi abantu bangi nnyo ne beekubira endulu kakati ogenda kutuula mu musango ate oli eri osisinkana Mwami Museveni kati ate byebiki ebyo. Nagamba bantu bangi tebakimanyi nti oluusi bwe mba ngenda okusala emisango wano tusooka ne twogerako ffenna ekyo kyamuseererako. Bulola obadde ogamba custodian w'okukola amateeka mu ggwanga guno ye president executive sibo kiri ekyo sikimanyi anti tuyiga kati amateeka gonna ne looya myaka 16 anti kati looya bw'okola etteeka ligendawa custodian w'okukola amateeka bw'okola etteeka n'okugakola executive erina responsibility kyovula bw'olikola teridda wansi lidda waggulu liryoka likomawo wansi mu judiciary for implementation and authorities. So
president asobola okuwa guide ku police yonna. Rationale ya president yali agamba waliwo abantu betutalina kuwa bail. Oli ali ku musango gwa murder, capital offences. Ekyalina kitwala Yes, capital natwala offences. etteeka mu parliament. Anti Kyovu he advocated. Yali advocating nga yali alagira. Yali advocating. He was advocating. Era yali ayagala kigende mu tteeka by law. Nti kibeere mu tteeka nti capital offences. Luli twafuna scenarios. Manyi mbadde njagala ono mwawulemu kati etteeka bwe baba bagakola obuzibu era bwe musinza okubeera nabwo tigayina kuva wansi. Amateeka Kenya bwe bagasazaamu agatandikira ku Uhuru nga Uhuru yali agaleese nga gava eno waggulu era ekimu ku kyagasazisaamu nti amateeka gayina kuva eno wansi. And you must not be the primary beneficiary. No, but who was the primary beneficiary of holding capital offenders? Was it the president? It was for the kyali ky'abantu omuntu alina obulumi. Kankuwa ekyokulabirako. I was told kirungi looya olaba twalina keesi wano eza bana ab'amabaati obajjukira si bbanga ddene nnyo ng'abantu bagamba lwaki bano mubawadde beyiro bandigenzeeyo ne bawozesebwa nga tebafunye beyiro kwayi naye ng'ate be bantu bebamu baali bagamba lwaki abantu basiba nga tebasobola kufuna beyiro. Same group, same people, same honorables. Bajja wano kusimba era olaba tebasuzeeyo naye eya otuego yali advocate y'obutateeka okwenga. No, anti kati ekirala kibazo challenge jennina lindako katono lindako mubasibye nakati gye bali tujja kukola program nga tetuwuliziganya tugenda kati sokoleke bulera atuuke lindako ntuuke. Tuyina challenge era nkiwulidde okyogera kuyibinjira. That is wrong. Bw'oba okola amateeka gonna tokola tteeka ly'ogenda kuweterako koona. Whether oli beneficiary or not. Okola etteeka with or without liriteeka okukola. Leero nkoze critique ku gundi ya National Roads Authority Act ya fines. You can go abali ku Twitter njitaddeyo Herbert Anderson Buroda. Nkoze critique. Nengamba bongeza fines good. Ez'okugamba nti fine eve ku mitwalo 2 egende ku miliyoni 2. Kirungi ekyo. Naye is it implementable? Ng'oyina enguudo ezitayina road signs nga tukolera kwa assumption nti kakati eno decent oyina kuba bweziti. Ngenda kusanga wa traffic ngamba obadduka awatali kapande. Ampuliriza Lutindo nkomawo. Tetwetaaga kukola mateeka gayina maaso. Unfortunately, naline Abdallah Onondoza mu conference yaabwe yaba members ba opposition. Bwe omu ku baali aboogezi bange ab'ennaku ebbiri ezo yali Jimmy Yakena. Abantu bangi Jimmy tebamuwa budde. One, extremely subjective. Jimmy is my friend. Ekyo nja kutandikira extremely subjective. Kuno nti I will not be an objective critic wano because Jimmy is my friend. But Jimmy yatuzaayo ku nnono ya NRA. Simanyi oba council jjukira. N'atuwa ebigendererwa bye NRA ebitali mu 10 points program but ebyali documented alternately. Ne bwe yavaawo n'atuwa amateeka agaali gayina amaaso. If you remember, atugaa nti etteeka eryasooka nti bwe twagamba nti pulezidenti wa wano taafugenga bisanja bisukka 2. Etteeka eryo lyali liyina gwe ligenderera eyali afuzeeko 2 ng'ali omu yekka. Apollo Milton Obote. Anti pulezidenti taabenga wa 75 n'okusukkawo. Beneficiary over the excluded person at the time was strictly Apollo Milton Obote. Aganti wano omusibiddeyo kino bwe kigaana kino kimukola ki kimusibirayo. On the flip of the coin, Jimmy aganti bwe baatuuka ng'ebibiri biggwako anti tukikyuse. Mu constitution empya twalinamu omuntu omu yekka yali asavinze ebisanja 2. Yoweri Kaguta Museveni. Era etteeka ne likyuka nga lifunye amaaso liga ndi omuntu ne bw'asaavinga 2 gaga naye ali omu yekka asaavinze ne bakimukyusiza.
bwe baamala bwe twatuuka ku 75 I had an interview with him many years ago ne mubuuza kino nakyo munaakikyusa nagandi bwe twatuula ne tulowooza ne tumanya ow'ensanvu aba akaddiye naye bwe kyatuuka ku 75 nagandi nkyewulira mu press up 10 era neeyo ne balikyusa nga liina amaaso kati bulola yebadde enkola yaako gye baakola ogimanyi ndi naawe ampuliriza wonna w'osinziira nina Anderson Bulola RCC Lubaga Kampala wano nina Abdallah Kiwanuka mu very interesting ndabagamba ekira omanyi mbadde advocate w'okukyusa etteeka lya National Social Security Fund okumala emyaka eriyo mikwano gyange abatakyayagala kiwulira ekisooka ndowooza nti buli mukozi wa gavumenti yeetaaga okujja ku pension structure eya gavumenti babeere ku contributory scheme kwe balina right nga sente zaabwe azibuuzaako ebibuuzo azimanyi ziri mmeka zikola zitya si bino ebya gavumenti nti gavumenti yafunye sente ebawadde yaallocatinze bano ba Abdallah bwe bataallocating nga zimala temufuna it needs to be managed at that level ba forces abakozi bonna mu structures za public service that reform should happen manyi nti kibadde kijjako ewammwe simanyi gye kyakoma but in addition to that ekirala ekitali pension scheme I'm not talking about members of parliament ngamba etteeka okukyuka ekirala ekitali popular kye advocatingira ndi omu ku ba advocate abagaa nti abantu tebandifunyenga ssente zaabwe 100 ku 100 on retirement bandifunyengako ebitundu oba 6 ku buli 100 oba 4 ku buli 100 ne basigala nga buli mwezi okutuuka lwe bali zimalayo okutuusa they are going oba baba between kuwummula n'emyaka 9 ofuna so much every month n'osigala nga you are retained but that's a debate for another day. Kyenvangireeta Abdallah olwaleero NSSF mukwano gwange Betty Kamya IGG azze naaga nti Richard bwe twagenze omupimapimamu ng'omusajja actually fandi yagikolera nnyo in terms of revenue count in terms of projects n'ebirala naga nti oba oli awo baamulanga bwemage kyendabyeyo kyokka ye Betty Kamya nti ayina wano we yakola decision ene decision eri instructed by the minister nti minister bwe yalaba board nga tereflectinga kyayagala naga nti member wa board twetaagako abakyala in terms of gender representation nti kati gwe Abdallah ali ku board lekulira naye zobadde onoofunanga retainer wo ku board okumala emyaka gye wandimaze ku board katugikutemere ogende nazo ekyo Richard n'akikola naga nti ne meetings ze wanditudde katuzibale tie nazo zizi nokola ki genda nazo wabaddewo ne loss endala ya 4 billion I think wali bajirisa olawo million 6 wali 4 billion mu account ya 21 ziyalondodde account 2 zezimu implicating mbere nabwe ekiti alina okusasula asasule ne director wa finance ne NSSF omanyi buli lwe twogera ku NSSF tagali teina lwevaayo neeyonjowa does this reaffirm confidence kubanga nze ndowooza debate ya NSSF yonna Richard agende tagenda minister agambye prime minister agambye president agambye yali resulting mu one thing eri abateresi nga nze a confidence question. John, twogeddeko ku nsonga ya NSSF for some good time. Betty Kamya nze ndabye nga report yegezezaako erimo of exonerating Richard wadde ebiragiro byajja wumula vaawo genda and what have you na walabyemu errors weewo babikola ne kuona omukyala kati PS ali PS mu ministry yakyo bakati omukyala Geraldine Sali yali ne bamumuza by the way kiwadde kuoyo yekka ne bamugira ne bamusasula
obuwumbi bwe nga takoze ne bamuliyirira n'atambulamu. It was a court decision. At the end of the day nti teyakola naye nga eras kwe zaava era mwalimu bamugoba mu bukyamu. So abakola abali eyo naddala nga bacontribute nga kikwasa ennaku nekiri kyennyini kyogambye nti abantu bawummula tibandibadde tebafuna ssente naye ssebo bazifuna muganda wange nti ogambye nti bafunengako ekitundutundu. Nze kyekirowoozo kyange naye that's a longer debate. It is naye nze nange nina bendabyeko nga basimbye akago okuzifuna nkubuulira mbamanyi ng'okuzifuna asimbye akago n'abaana ne batandika ezo za pension okubanja sente za pension gye basimba akago. NSSF giving credit okuva ku David Chandi Jamwa nga ye MD wa NSSF mayiye gyali Muhamusiba possibly the brightest person to ever manage NSSF, and one of the most stupid decisions we've made at NSSF is to just throw Jamwa under the train. Jamwa yali actually the biggest investment brain NSSF je. That's also for another day. But nkugamba nti okuva ku David Chandi Jamwa okutuuka olwaleero bo applyingira sente ze NSSF, and I have a track of so many people within 2 weeks to 21 days abantu sente zaabwe baba bazifunye. Ekyo tekiri eno ndowooza ekyo kihappeninga mu National Driving License scheme na mu NSSF. So mu bufunze ku nsonga ya NSSF Genogowa nzise Genogowa ne uwo bangambe byateredde muko mu passport. Genogowa naye improving. It's a very big improvement. Mu bufunze bannaye twogedde ku nsonga ya NSSF wano. Efaanana nnyo n'eri gye tuvudde. Bw'olaba sagaaza ez'enjawulo ezijijjiddemu oyinza okugamba nti I think we need to sit down tusale amagezi ag'enjawulo. Naddala abo abacontributinga. Abdallah, obuzibu furo eno yonna hulabalu yonna bwe tugenda okuwunzika nga twogera miliyoni 600 twogera biliyoni 4 naye twamala emyezi 2 palamenti etudde poliisi mukwano gwange abadde ampa math leero nti mu kutuuza akakiiko ka palamenti okudeployinga IGG, get investigations of the police, media time, nti in terms of value, net value yabadde abala nti tuyinza okuba twaspendinga about 13 billion math we in net value y'ebyo byonna, naye nga tugoberera biliyoni 4 ne miliyoni 600. kyolina okumanya mu byonna ku nsonga ekwatagana ku ssente y'omuwomuso jjukira okutuuka mu parliament it was a whistleblower era speaker n'akola assignment ensonga eyo n'agiwa akakiiko okuginoonyerezaako. However lwakubeera ensonga y'emu IGG yali amaze ogipiikingamu interest era ne wajjawo embeera y'okukubagana empawa nti eno banoonyerezaako IGG banoonyerezaako over the same issue ate nga n'amateeka ge ginyini tegakikkiriza nti sisobola kubeera mu musango gwe gumu nga ndi eno n'eno. Era gye byasembera mujjukira bulungi ripooti eya palamenti nejja bwetyo that is what I can say. Era nakyo nakyogera waneeno ku radio wano nkijjukira bulungi nti bannange twandirese institutions ezimu actually in parliament effectively mwayina committee eri deployed to absolve Richard ne zikola omulimu gwazo kubanga Richard bamuwa omukisa awo naye nnyonnyola najja ne beepininga awo and what have you okukakkana era IGG yagenda maaso okunoonyereza naye basebo ne bannyabo nze ndowooza it is high time tudde wansi tulabe how best institution ne security ekwatagana ku ssente y'omukozi
yandibadde ebeera managed. Ojjukira nti no batukana ku accident abantu ne batandika okwesasula ba parliament abamu abatuula mu parliament nga babasasula. Mujjukira ensonga yali omoki and what have you. Ebintu ebyo tebyavangayo bulungi. Naddala omuntu akontributinga body yatulanga Nairobi na Dubai ne babatwalako mu outing ne batwalako body wetaaga ng'eri exposed. Mbadde sinnamalayo bulungi nnyo Betty Kamya kikyayogedde ku nsonga ezo. Ne bakwata body ne bagitwalako outing ne bagitwala e Nairobi simanyi ne malayo body yetaaga exposure Dubai. Olabira ddala nga bakwata sente z'omuntu, sente zo zange ezo nze temulimu zange okwo kwendi zange nze temulimu zange. Era wano nakugiranga ngamba kituufu kale nzija wano nenjogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga ezikwatagana ku bakozi ne mwana wattu ng'ate bo betwogerera bali eri basirise mu nsi ezaakula era ezigenze mu maaso ne bwebabeerawo awo Bungereza abakozi bwe basonga nti wano kibeera kyabise bwe bagamba nti eno gavumenti naye so bali comfortable mu comfortable zone bayinza okuba tebamanyi bulora furo ya NSSF yonna abantu kye batajjukira yava ku tumwongera ekisanja tetumwongera kisanja. MD minisita n'agamba nti bwe twatuula ekapeeka wajemera ow'ekapeeka n'ogamba bino bw'otunuulira ripooti ya IGG effectively ekugamba nti luno olutalo terwali mu NSSF luyina kuba bwe mmanga mwansindika kukebera mu NSSF wano sirabawo kyamaanyi omusajja ono yali akola na bulungi. No. Okusookera ddala nze njagala nnyo yigira ku byafaayo okunnyamba okusolovinga ebiriwo kati n'ebirijja. Omukulu wa NSSF ogambye ekiborora nkozesa ebyafaayo okusolovinga ebyaleero n'ebirijja. That is me. Nga gwe individual. Badde omanyi nga gwe ate mukamaawo naye wuwe bulora ayogera bibye gondabako omutwe leero saayise DC nayise bulora ndabako omutwe. So I use the past to address the current and the future. It is in good practice nti MD wa NSSF akola ku kitavu ky'abakoze eki abanyuka si bwe gwandibadde abanyuka emirimu tebanyuka bunyusa abasavinga kuba nnyinza ozijjayo nga abasavinga. Now bwe bibanga gwe custodian w'okukolerera abeeterekera it is unusual nti osobola okukwata ssente ozikozese mu bintu ebitali in terms of investment. Toyinza kukwata si board n'okwata yali alobinga kifo okusinzira ku report nti mbatwaleko e Dubai nali mbatwaleko egindi nosasula allowances mwe bya IGG talina waamu gambidde nti wuuno sijja gamba igigi kanjogere reporting nga bwe ziri but ekyo si kyekikulu. Ekikulu yes, investment wise NSSF because decisions, some of the best decisions, to the extent that nti ewola amawanga nti Rwanda can come and borrow, Tanzania can come and borrow, Kenya can come and borrow. Ekyo kinnyonnyolanga abantu nga tugula treasury bills. Yes. Abantu bayinza okulowooza nti mwami Kagame yasituka najja mu boardroom ewa Richard nayantemeraayo nga tugula treasury bills. Ina capacity to do such. Kitegeeza nti you are doing some amazing investment decisions. Naye Uganda amakampuni galinnye tuli mu 14. Abakozi ba gavumenti tuli kumpi mu 48. Mwetemutema okujjako si gyonna si bonna but waliwo abawa ng'oyina olaba ekitongole kya URA ku MDA baga Ministries, Departments and Agencies. MDAs. It is only the agencies eziwa NSSF. But oyina amakampuni tukairoketinga every now and then sente zaabwe ziriibwa teziweebwayo tezituuka CNSSF yazirya si yazirya omukozesa omukosesa tofuddeeyo kumutrackinga
Now kitegeeza abantu bo deprivings okugenda kuba gwe oli enforcer. You are meant to enforce. Oli tasobola kweteekako enforcement. Olina kumuteekako pressure. No nafuna opportunity nti after retirement oba after this time oba in emergency. Question. Alindako ebyo Richard bye byamuvunaanwa. Nze njagala kudda ku morals. Ebyo Richard bye byamuvunaanwa because the point you make is a very decent point. It's a very good point. Nebyo bye twavunaana Richard. Bye mwamuvunaana buli omu amuvunaana bibye. Abamuvunaana minister tamuvunaana obuta increasing savers base. Ogambye nti byalugaba akola bulungi according. Kakati nze nkugamba nti si kituufu. Ng'olina active members emitwalo 8. Olina inactive members almost 1 million. It reflects the economy. No. It does. It reflects the inefficiency. Burora kankuwe byokulabira. It's the inefficiency. Kankuwe byokulabira ke byamangu nze ndi mu industry y'omupiira. Tu registering abavubuka abasambi b'omupiira. Baga nti baba registering okusasula NSSF. Ne bagenda ne basasulayo n'emyezi 3. Club ne zeesanga nga tezisobola kusasula misaala okumala emyezi emirala 8. Yes, that is. Olwo baba bafuuse inactive. Bw'oba baze liigi ya Uganda olwo obeera obaze abasambi nga towards 1000. Bang! Bonna tebasasudde. Ate ekyo nkivunaana Richard. Gyenjogerako yino. Abo baze mu record. Tomanyi lwaki tebasasula. Tomanyi lwaki tebali meeting. Tomanyi company yaggalawo. Tomanyi company etaggalawo. Tomanyi company yagguddewo. Tomanyi company erina capacity ki. Ebyo byonna ziteekwa okubanga ze mulindowooza nti fund eno yandibadde at least like 2 times bigger than it is now. Naye abagikulira you see tulina ekizibu kimu ate kyendowooza nti tulina okukikorectinga. Bwe tufuna positions of responsibility, we turn responsibilities into privileges. Pause there, Richard. Anderson. Abdallah ne Anderson. Anderson byayogera byansa. Naye Abdallah ojjukira bulungi. Minister byavunaanya Richard byarugabe ebimutuusa wano. Nti bwe twatuula ekapeeka, if you remember that letter nti bwe twatuula ekapeeka baakulagira ne bakugamba ziri ensonga ez'ensa Anderson za raising size raising bweno. 1 minute. Ensonga gye twasookeddeko era awo awagenda okuva ensonga enkulu eri emu nti ekapeeka abantu bawulira ekapeeka waliwo gye twasookedde ebimu ku mwami Museveni bya succeedinzeemu in under the normal operations of the agencies. Nti Omumbere Wesley omusinga wa Rwezululu bw'aba yeebaza yeebaza kooti tagala nti kooti ya weebale nnyo naye sebo sali musale weebale nnyo sebo baata abatabuliki n'oyo Yunus Kamogo oyo mubajja ndowooza yakiri mu makkati I don't know naye mubajja mu kifo ky'okwebaza ekkooti bino bya bimu ku bye tugezaako balagano ono bye nabadde njagala okuleeta naye ono n'agezaako okunvuvubika. Mubajja bwe yali yeebaza nga ayagala nga bamaze okutabaseeka bamaze obbasibira emyaka oba gyali 3 oba 4 oba 5 ba Yunus Kamoga. Twebaza nnyo mwami Museveni weebale nnyo. Kakati bwe tuba twogera mu kooti mwina kye muyita mediation. President nga ye mediator. Anderson gala otufulu. Kakati abamanya ekapeeka nga maliriza. NSSF. Taina responsibility. It was penetrated into. Did you understand by the deep state issue? What was the issue? Understand it? What was the issue? The Kapika issue, General Sale was advocating for grain farmers that are not savers that could borrow through the direct borrowing channels. We are going to pay interest.